tulina chameleon. Now emboozi eyo ng'emaze okuggwaawo era bakyaliwo bonna batadde ennyimba bonna babadde mawulire ani ku ba big three asinza okukolera chameleon? No doubt tekiriiko ki omuwadde ekisooka kati katusooke tufune ennamba emu. He says chameleon ku basatu. Chameleon ku basatu kati nani namba 2 ku Bebe ne Bobby? Bebe lwaki akyaliwo mukulu Bobby abadde ki? Bobby ali mu politics wakanya answer ye Bobby ali mu politics. Bebe Cool akyaliwo mu ndongo akyategeka show. Labisa uwo magic touch labisa uwo labisa asobola omuyimba ku stage. Alpha olaba nga tuza wabuuza gwaddamu but me I would say Bobby. Bwe tuba twogera ku bikwatagana ku industry nze kyendaba Bebe Cool mwali mu ndongo. Twogera ku bikwatagana kati laba Bobby Wine bikwatagana mu industry. Bobby Wine kubange mulaba nga akikolanga kwegamba part time business. Sikyali muntu kwegamba ina kutanyimba okitegeera. Ne Bebe Cool namba 2 wange mullo. Ababiri namba 2 ogamba Bobby. Me I would say Bobby. Why? Because first of all mu music industry agikomentingako. Yes taina kyagiyambye but agikola ki agikomentingako okakasa taina kyayambye industry agiyambye bwayogera bwati n'agigumiza abayimbi ne batagana tetwagala kwogera tetwagalako Kenzo ayogedde bwogezi kati olabira ddala ng'ebintu Kenzo byakola bano ba big three be bali balina okubanga bakola but unfortunately that is not what is happening okitegeera now Kenzo came first of all he had the hits nga the big three. Secondly, gezaako okuteeka ettafaali ku music industry through the federation as the president. Okitegeera so olabira ddala nga yes. Now okwogera obwogezi tetukuyamba because buli we tugezaako okufuna sente ate nga gwozikuba kiba kitugattako ekyo. Now secondly, the reason I'm saying Bobby Wine is he has a hit. Labisa weeriawo tomutunuulira maaso okyo omusajja tomutiisa mulekayo labisa hit wamma kati nashika nkubuuze Bobby ayina labisa Bebe ayina luyimba ki question hiti actually ku bayimbi abakyafulumiza ennyimba eziganya okukola Bebe Cool mwali nade namubuusiza